Lieutenant Amos Ibn Sultan ngono yali mukama wa Lwakihembo agamba nti olunaku olwennyini omusirikale ono yali aweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ekiro ng'aweereddwa n'abasirikale abalala basatu baabakulira. Abasirikale be yali nabo yabategeeza nga bw'aliko jaketi gy'azze okukima mbu ng'awulira empewo. Sultan ategeezezza kkooti nti ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kufuna essimu ng'emugamba nti Kopolo Lwakihembo aliko abantu be yali akubye amasasi n'abatta. Bw'atyo yadduka n'atuuka mu kifo awagambibwa nti abantu battiddwa era okutuukawo nga ddala kituufu. Wano kwe kugenda Lwakihembo we yali aweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okkuuma n'amusangawo ne banne era okukebera emmundu zaabwe Bunga ya Lwakihembo magazini yali ebulamu amasasi 21. The weapon of the accused does less bullets than another. Does less 21 bullets. Agambye nti Lwakihembo yakkiriza omusango gw'okutta abantu era n'amusaba amuyambe ng'omuzadde mu mbeera gye yalimu. Wano kwe kulagira akwatibwe. Ye Pulida aliko ebibuuzo by'abuuza Sultan nga n'ebimu katono bimujje mu mbeera. Answer my question. I may insist on some questions to test his character. Wabula Sultan wabuuziddwa obanga ddala Lwakihembo enneeyisa ye okupima be gebadde mbi, amuzzeemu nti abadde amumanyi ng'omusajja ow'empisa. Ate bw'abuuziddwawo endowooza ye ku nsonga eyinza okuba nga yaleetera omuntu ono ow'empisa okukuba abantu amasasi, n'agamba nti yawulirako nti byali bya ssente. Suhail Mugabi, NTV, Akawungezi.